Ministry of Health etusabye tuyambe tute aba doctors baffe bajja bayambe bananchi baffe. Era akulira department oba directorate y'Abasawo Dr. Kisambu akola kyonna ekisoboka kuba nti bwe bunaazibira olwaleero naffe abaffe beeyunze ku bapoliisi n'abamagye kuba nti bagenda naddala mu malwaliro gano 3 ag'Ekiruddu, Mulago ne Kawempe kuba nti bataasobolamu. Bwe bati abakulu okuva mu kitongole ky'amagye n'ekyamakkomera be bategeezezza nti bakola butasamu oyo okulaba nga baanukula okusaba kwa Minisitule y'ebyobulamu. Bano batubulidde ennamba y'abasawo be basuubira okusindika okugira nga bataasa embeera n'obutaleka amalwaliro gaabwe ng'emirimu gisanyaladde. Tujja kuwaayo nga 10 naye n'abasawo baffe abali up country tujja kubasaba babe nga stepping up okuyamba abananchi baffe. Abasawo abakugu tebasuka mu 10 naye era tulina doctors, tulina clinical officers abawerako, tulina abanurses abawera, naye tujja kukwata kwabo betulina tusabe nti tugabanyamu tusobole kutaasa obulamu bw'abo abantu abali ebweru nga bwe tugezaako n'okuba nti tumaintaininga ebyobulamu mu makomera. Dr. Obuku akwira abasawo abali ku kwediima agamba ennamba y'abasawo okuva mu bitongole ebikuuma ddembe ntono nnyo kweyeetaagisa okujjanjaba abantu nga n'olwekyo kino tekirina ngeri yonna gye kiyinza kukosaamu kwediimo kaabwe. Abasawo nga 1,300 bonna beekalakaasa naye Minisitule yakola research ne bawandika report nti Uganda yeetaagisibwa abasawo 12. Abasawo be bali mu UPDF batini nnyo ate balina high qualification nabo batini nnyo kati tebasobola UPDF yeka tesobola okujanjaba. Kaifube okutegekera abasawo bano we banaasinziira n'ebikozesebwa agenda mu maaso. Bava wala so tulina kutegeka we bagenda kusula we banaaba nga baliira enjiri gye bagenda kutambulamu ebyo byonna tugenda kubikola ffe nga UPDF. Dr. Obuku asabye gavumenti obutalabya abasawo ba bitongole bikuuma ddembe bino nnaku mu malwaliro gye bagenda okukolera. Bw'osindika UPDF nga Mulago eyo Kawempe Hospital olina okusindika n'eddagala n'empiso n'omusaayi n'ebirala by'okukozesebwa okulongoosa abakyala kubanga teziriiwo kati mulina ozisindika nga gavumenti. Ono era asabye abasawo abakkiriza okusigala nga bajjanjaba abali mu mbeera embi ennyo okwaniriza abasawo bano okuva mu bitongole ebikuuma ddembe. Babayambe babawe okutuula babayambe babagambe nti mugende mukole mukwatagane ne UPDF kasita ffenna tulwanira omuntu wa bulijjo. Asabye amalwaliro g'obwannannyini mu kaseera kano okukendeeza ku bisala eri abo abagettanira. Abalala bagende ku private clinics bagule ku private clinics babayambe ku clinics eza missionary hospitals basalewo sente bakendezeewo sente za consultation kubanga abantu bajja kubeera bangi ate tulina okuyambagana. Ensisinkano wakati w'abasawo ne Pulezidenti yalaganyisibwa okubaawo nga 17 omwezi guno nga lwe lunaku lw'enkya bwe buzibidde olwaleero ng'ekyali y'amatankane ng'abasawo bagamba nti tebannafuna kukakasibwa kwonna ku nsonga eno. Abakari Muhammad Ziraba Muzaale, NTV Akawungezi.